Namukadde Nakirayi Perokaziya atemera mu gy'obukulu ekyenda yasazeewo okuyingira obusiraamu wabula ng'emboozi ye yeewuunyisa olw'obulamu bwe engeri gye buzze bukyukamu. Ono eby'obulamu bwe tebiggwa malojja anti agamba alabye ku bakabaka abawerera ddala basatu olw'ensonga nti yazaalibwa ku mulembe gwa sekabaka daud chwa. Muteesa ono Muteesa azaala Mutebi. Ngambye ku Chwa ne Muteesa ono azaala Mutebi. Chwa ne Muteesa azaala Mutebi ne Mutebi. Namukadde ono bw'omulaba oyinza okulowooza nti takyategeera wabula ekyewuunyisa ajjukira n'olunaku lwe yazaalibwa. Emyaka sigimanyi wabula nazaalibwa 1932 oba ndi ku 10 oba 120. Yazaalibwa 1932 mwezi gw'omwenda. 1932. Namukadde ono agamba yali mukozi nnyo ebitagambika ky'otayinza kumusuubiriza. Sente nakola nalimanga nentunda loole nezisimba nentunda lumonde. N'otunda lumonde. Nengula ente. Naye n'ogula ente. Naye nali nsazeewo konze nga nze bwenti mukazi munaku siina na mwana. Kaŋŋende nga waliwo amaze okunga nti nalukolongo bakola bati wabula ebyembi Mungu yamugerera teyazaala mwana yenna newankubadde mu myaka gye yali mukyala mufumbo era ng'omwami we yali musajja mu Katuliki era nga mu Kereziya yafuna n'ekitiibwa eky'obwa Ssaabakristu. Wazaala ku mwana. Teyakkiriza naye nali mufumbo twafumbirigana ne bazze okutuusa bazze yava mu nsi Yamba mukulisitu. neŋŋamba akati ennaku mpulira entuuseeko nja kugenda Nalukolongo mu bakateyamba. Wabula ng'ennaku emuyitiriddeko olw'omwami we okuva mu bulamu bw'ensi yali asazeewo okugenda mu maka g'abakateyamba agasangibwa e Nalukolongo. Tuulo Kalira akunnyonnyole kiki ekyamugaana okugenda mu maka g'abakateyamba. Taata wange yennyini azaala n'aŋŋamba nti nedda genda mu luggya lwa Kyeyune. Ne mugamba taata Kyeyune yafa yamwannyinaze bawoono. N'agamba nti yafa era mulaba ndi naye ojja ajja kukuuma n'omusika gy'ali kozeeyo omusika nti n'omukazi wange bomba mbalaba nti gy'oba olaga nga obifuna mu kirooto ate nno nga misana obudde bwali misana ng'obiroota naloota n'enkuba etonya kyokka enkuba yali tetonya naye mu kirooto n'enkuba yajjiramu n'etonya bwe nagenda okugumuka okumugamba taata yingira enkuba ejja kukubira awo ng'agenze. Oluvannyuma Namukadde ono yasalawo obutagenda mu maka g'abakateyamba bw'atyo gye yasalawo okudda gye yafunira n'ekyengera eky'okuyingira obusiraamu. Wuliriza emboozi ya Namukadde ono yajja atya okwegomba obusiraamu. Nawo kyendabye kubanga najja wano ewa mukazi wange n'omutabani wange teyaliiwo nze ndi ssengaawe yali bweru wabula bwe yadda nambuuza namugamba nga sikumanyi bulungi tondabako nze sikulaba. N'alagira ono nti mutegeke engoye ze nkya mumuleeta emulago ne bantwala emulago okutuuka emulago ne baga nti ajja kudda mwenaku bwezi naye addema oba twagenda lwakutaano naga nti adde ku bbalaza nakanirwana abaawo alongoosa amaaso. Bwe bwatuuka ku Sande munnange ne mugamba nti nno twaligenze ku Sande kuno ne tusula wali kubanga abantu bajja kuba bangi bajja kuyingiwala era kye twakola nga tugenda ne mutabani waffe ng'ajjajja mukuba biki ng'atugulira
akasenge emitwalo egi buli lunaku abantu babiri mulimu ebitanda bibiri ng'atugulira ekiyigo ekinaabiro mwetubeera n'ekiyigo ekyafu era emitwalo egi buli lunaku lumu emitwalo ng'ena najjokka ng'ate yatulabira n'omukufumbya n'afumbanga emmere emitwalo egi nja kubeera ne mukazi wange ono era kasookedde embeera naye emyaka 24. myaka 24 nga akuyisa bulungi era mu butuufu omukwano weguli era siina nakyemwogerako kubanga olwo amaaso gaali gaziba nga siraba yanaaza rero buli kimu ng'oggyeko okumuyisa obulungi ewa mutabani we wabula yalina ab'eŋŋanda ze emabega era nga baagezaako okumubuulira ebirungi ebiri mu busiraamu naye nga bafuuyira ndiga mulere. Ofunako agamba ekigambo ekyo obusiraamu eddako emabega kinyiga anti nakugambye bakojja twagendanga ewakojja nga bagira mwana gwesemberayo tosala mu maaso nga nsaala naye kale nga nina taata wange kakati gyendi mubo ye yajjanga nakira wangi binika yange ntekera nga akwata binika yanakanyezimiyeeyo batekemu amazzi agenda afuna obuwuzi agende ekawongo okusaala yagendanga ekawongo. Namukadde Perokazi yagamba newankubadde teyasobola kusiraamuka mu kiseera ng'akyali muwala muto naye ab'eŋŋanda ze baakola kinene nnyo okulowooza ku busiraamu. Ng'abamu abaafu abo nasikira nga bonna basiraamu nensalawo mbeere musiraamu. Omukadde ono ayongerako n'agamba ne kitaawe omuto yafubanga nnyo okumuyigiriza empisa z'obusiraamu newankubadde teyali mukyala musiraamu mu kiseera ekyo. Ekyo ne taata wange yaŋŋambanga ne bw'obanga ogenda ku lubimbi bw'obanga ogenda okulima ogambanga nti bisimillaahi ne bw'obanga ofuluma ng'ogenda kutambula lugendo gamba nti bisimillaahi. Abo bonna bataata abo baafa. Namukadde agamba okuva lwe yasiramuka obudde bw'esswala bwe businga okumutawaanya era ng'awuzwa ebiseera ebisinga agifuna nga wakyabulirayo ddala ebbanga ddene okusobola okutuuka ku sswala. Ne bwe buba emisana olowooza sswala tatuuse katubuuze ku baana essaawa ziri mmeka nze nsooka mpulira muli kinnumiriza ita oluusi nogamba nti obadde omaze okufuna nti nze mbadde maze okufuna wuzi n'okwambala nyamasi nti ogira otuulako awo essaawa etuuke nange kanzukuke nsune wuzi. Namukadde ono okutulaga nti okuyingira obusiraamu yali amazeeko nga muwogo atufuniddemu ne wuzu okutulaga nti kyaliko akyagala era mwetegefu okuyiga buli kimu ekibukwatako. Nenaabeere nendyoka naaba emikono nenaaba ne mukamwa nenaaba ne mu matu nendyoka naaba ebigere bwensi zenna netukula ate nkimanyidde era buli lweŋŋenda mba nteekwa okufulira ddala wuzu ŋŋinza okutuula awo nemuga nti obudde tebunatuuka genda ofune wuzu nze nvuddeyo mu kiyigo namaze dda kubanga nnyinza okuvaayo nenzija wano ngaakati bwali omulwadde nenzija wano mu ddiiro wagalamidde netubeera awo kakati nogenda ofune wuzi njimaze okoze otya nemubuulira era ye yabiŋŋamba nti okunaaba mu kamwa okunaaba mu matu okunaaba mu mutwe n'okunaaba emikono gino kale ebyo nonaaba bwoti wenna n'otukula ate n'akadomola mu kisenge wange sikakyavaayo.
Namukadde ono atwewuunyisizza bw'atubuulidde nti era mwetegefu n'okuyiga okusoma Qur'an wabula ng'alina ekizibu ky'amaaso agatakyalaba bulungi era nga yeetaaga omuntu yenna ayinza okumugulira gaalubindi eziyinza okumusobozesa okusoma Qur'an. Maaso kugira wabula ekitabo byonna buli nga nsoma naziri zibayibuli nazisomanga ebbaluwa nzisoma buli kimu naye kaakati amaaso gagenda ne gagenda gajjako ekifu ne gazibira ddala kale nga kaakati wabula ndaba bulabi nga kaakati gwe boogize kano akantu akaziira kalimu n'obuntu naye nga gamanyi okwekwata naye ate mu ssaawa wabaawo essaawa lwenjira bampadde Kulaani eggulo yo luli bagimpa luli naye nagenda okusoma nga waggulu wano waliwo obunyukuta butono kale nga bobumbuzabuza naye enziro ennene nga wagamba nti eyo ye Kulaani esomebwa mu Luganda ekyo kyo nekikwata nga newali waliwo oba ate jo nasiibira ddala nga wowokkawo ndendaaza nawengiteeka njagala kabookisi buno obubeera ku maduuka ebivaamu ebintu kubanga yo mu bookisi booteekamu nafunye ensawo ekisawo mwe natadde naye nga nti kiyinza okwonoona Kulaani yange wenna omwetegefu okugulira omukadde ono gaalubindi asobole okuyiga okusoma Qur'an osobola okutuukirira Imaamu Katende n'akutuusa eri namukadde ono n'osobola ate okwegabanira ku mpeera. Imaamu Abdurrahman Katende ennamba ye yeeyo gy'olaba wansi osobola okumukubirako n'osobola ate okumufuna n'akutegeeza ebisingawo ku mukyalo ono. Emboozi ya namukadde ono teggwa malojja era tukyakutuusaako ekitundu ekyokubiri ekikwata ku bulamu bw'omukyalo ono.